Mulongo mwagala omuzana wa Kabaka, nzize okwogera ku nsonga 2-3 mu bwangu. Esooka nga y'abantu abagamba nti Kabaka tannadda, nti wakomawo ku wiikendi eno oba mu wiiki ejja. Ebintu bwe bityo ebitali biteeketeeke bulungi ebyanjulirwa abantu mu matankane nga kikolebwa naddala gavumenti ya Uganda, naddala kati engeri gye yeegasse ne Mengo. Ebintu ebyo byetamizza eggwanga lya Namibia kubanga beesanze nga mwabakola ebintu ebyo ababyogera mubateeka mu nsonga zammwe mu ngeri eteriimu bulungi magezi. Era kirabika nti abantu bano bafubye okubayamba kubanga n'entambuza yaabwe ey'ebintu nayo erabika erimu olukoloni oluwera. Kale ne babeera nga kubanga ensonga ze tulimu zino olina omuntu okuzitegeera nti nno zitambulira ddala okuva ku ndagaano ze baakola e Berlin ez'okukwata ensi za Africa okuva mu 1895. Abeeru bwe baagamba nti bagenda kuyambagananga. Kale bwe banga Namibia etwalibwa ba Germany, okitegeera nti bayinza okuyambako Abangereza babeera bayamba bateekawo ebintu ebitambulira wano kati. Kwega nga bagezaako okubateerayo akabega naye nga ekintu kyonna kijjudde obulimba obutadde ababukola mu kalipo. Kubanga okusooka byonna mu byenkolagana z'amawanga, omufuti kyayita diplomacy, Namibia tesobola kulangirira nti Kabaka teyamwongera nnaku za lukusa lwa kubeerayo ng'akyali mu ggwanga. Ekyo kikopi kya kinaku nnyo newadde ne ba Republicans tebakikola ekyo. Naye bwe guba bwe gutyo era abantu basobola okugenda ku embasi ez'ebweru ne bagamba nti baagala kugenda kunonayo Kabaka waabwe. Ate bw'olekawo omuwaatu ogwo, ekyo olaba nti kibeera kijja kwongera okulabisa Uganda obubi mu mawanga gonna. Kubanga Namibia ejja kuba bagamba nti omuntu wammwe yagenda dda, ate kakati mmwe ng'ebintu mubyogedde bulala eno. Kubanga amawanga gonna mu biseera bye tulimu gonna galina obulimba bwe gakola mu ngeri y'omu oba endala, naye nga gonna gaagala abakungu baago baveeyo nga bambadde bulungi amasuuti nga bakyasobola okutunula mu maaso g'abantu be basanga, okusinga kati kye tulinanga wano mu Uganda ekiseera kino ng'abantu bagenda ne bavayo bonna nga batunula ng'obutututu, nga kugamba ng'emyoyo gyabwe ogiraba nti nno gyefunye nga bonalaba katugambe, naye kwega mu mbeera eteri nnungi ey'okubeera ng'omuntu tayala bulungi. Kakati bakutegeeza nti nno Kabaka yayingira Namibia nga 14 April. Ekyo nno sijja kyogerako bingi ngeri gye kikwataganamu n'ennaku ezaali ez'emisinde, naye Abannamibia ne bagamba nti bo bawa ennaku 9 era nti awo tebasukkawo. Naye yebeera visa ya kukyala. Sirowooza nti bagaba visa ze zimu, ensi zonna zaawula visa ey'okukyala ndala, ey'okulwalirako ndala, zonna ziba za njawulo. Naye kakati bo bano bannaffe ab'Emmengo baagamba nti nno yagenda kujjanjabibwa. Visa y'okujjanjabibwa ebeera ndala ku y'okukyala. Kati kubanga eky'obulwadde bwe bagamba nti nno omuntu bamuwa ennaku 9 kyokka era tebayinza kwongerayo, kati bw'abeera tannatereera, abantu bangi ekyo badde bakyebuuza kubanga obulwadde bubeera bwa bika bya njawulo. Omulwadde ayinza okuba nga agenda obulungi ate n'osanga nga yeetaaze kulongoosebwa kubanga bulwadde bwa njawulo. Kati olwo nga mukola kye nga mumugoba nga n'ebiwundu tebinnagala, ate ne mumugoba mu ngeri y'okumugamba nti agenda atambula olugendo afulume eggwanga. Naye kale tugambe nti ennaku 9 nga bwe batugambye ze bakomako,
okuva nga April 14 okutuuka leero July 2 gy'emyezi 3 n'ennaku 7 z'ennaku 98 kati nga lwaki Mayiga ne banne ba next of kin n'abavubuka be bayise ba next of kin Nduguda lwaki nga kabaka waffe mumuleka mu overstay ekyo muba mukitegekedde kinga mugenda kifunamu ki nnyonyi ze zitaliiwo oba kiki ekibeera kikyabalemesezza okulaba ng'akomawo ewaabwe bw'abeera nga tannaddako ga bibuuzo ebyo bye tubabuuza bye tulowooza nti nno muli mu kakuniza essaawa eno kubanga omwoyo mbi gulabika gubeefuulidde buli ye mudda kuswala ate gakyali mabaga kubanga kati waliwo abannaffe abamu nga balina bafunye olukusa mu nsi mwe bali ez'okwekalakaasa ku mmande kweganga singa bagenda ku embasi za Namibia babuuze kiki ekyo kyaganye kabaka waabwe kale baalabye ebbaluwa egamba nti nno tebamuwadde gundi tebamuwadde lukusa lwakwongera kubeera mu nsi yaabwe naye bannawoga nti ate ku butaka bwaffe tannatuuka kubanga abataka be mwasindise okwogera eri abantu bagambye nti akyali Namibia ate ne bajjajjaabo nabo katubaweemu ku magezi anti neguuzaddwa akukubira engoma n'ozina naye wadde nga bajjajja naye abazzukulu be balina bantu bakulu kwegamba kale tugambe nti bava okuva mu bawere abakazaalibwa abakatonya ab'eddakiika obuddakiika n'ab'essaawa obusaawa naye okutuukira ddala ku myaka 10 n'omusobyo kwegamba abantu abalina okutegeera okwa buli kika naye nga mulimu abagezi ddala n'abalina obumanyirivu obw'embala mu byobulamu bw'ensi ne mu bintu ebirala bingi kibeera kisaana ne wabaawo okuwaŋŋana ekitiibwa ng'obuwangwa bwe bukirambika kubanga nayo ngeri yakukuma kitiibwa kya Buganda kye tweyama mu luyimba lw'eggwanga lyaffe muwulirize bazzukulu kye bagamba mu kwogera naye ne mu ngeri endala eggwanga lyaffe terisobola kubeera na kitiibwa kyokka nga ffe munda mulyo tweriko tweweebuula katuwulidde amalowooza agava Emmengo ne mu gavumenti y'ekipooli era ne mu bantu baabwe ku mitimbagano nga banenya abantu abeekalakaasizza naye nze ndaba bannaffe mulina okwekubiriza n'okwekomako mukolooze ne mu kutegeera ebintu mu ntegeera eya bulijjo tetubasaba bingi naye mulina okumanya nti okwekalakaasa kuno kwakolebwa mu mateeka g'ensi ezo mwe baakukoledde era kukolebwanga bulijjo abantu bonna abawulira nti bakyetaaze bwe bakikola okwekalakaasa gubeera musingi gwa demokulatiya kiyamba gavumenti okumanya endowooza z'abantu ku bintu bye balinamu obuzibu n'abantu tebafuna omukisa okwegatta nga waliwo ekibaluma ne bakimanyisa ababatwala era ne basobola okutandikawo okwogerezeganya oluusi n'okukyusa embeera kati omuntu avumirira ekyo abeera avumirira amateeka g'amawanga ago era abeera avumirira demokulatiya kati mu kifo ky'okunenya abeekalakaasizza mu nsi ezo bwe mubeera musobola munenye amawanga ago olw'okukkiriza okwekalakaasa mugo kubanga ne mu nsi yonna ekyo kikkirizibwa era tekirina mateeka gekimenya kati mpozzi njagadde okuwayo n'endowooza emu eri abeekalakaasa ku lw'ensonga endala nga bwe kibeera bulijjo okwekalakaasa tekubeera mu bibiina bya bufuzi bwe mwekalakasiza mu bibiina by'obufuzi temubeera nnyo n'abantu babatwala ng'abakola ekintu ekikulu kubanga mwe mwennyini muba mweyawuddemu ng'eggwanga muba muzze ng'ekitundu ky'eggwanga okwekalakaasa kubeera kwa ggwanga lyonna wamu bwe mugenda okwekalakaasa ku lw'abantu abaasibwa tugambe mu makomero babaasibwa nga tebawozezza oba ne balekebwa eyo ne beerabirwa mwekalakaase ku lwa bonna si lw'abantu ba kibiina kyammwe kyokka mu demokulatiya entuufu ebibiina by'obufuzi bibeera mu kulonda okwo bwe kuggwa eggwanga lirina okufa okulaba nti nno liddayo okubeera obumu
kweganze kyengamba nti kirungi okumanya ekituufu ne bwebeera ng'embeera gye mutambuliramu ekyabasindika okubeera nga mukola ebintu mu ngeri yonna gye muba musobodde okubikola. Ate nakano kankateekewo wano nti nno kweganga njagala okuwagira abantu abongera okugamba gundi mukulu Mayiga okuwummula. Ebyobwakabaka si byakusika muguwa. Kakati tusooke tunuulire ekyokulabirako kyayinza okukozesa ng'ekya Oweekitiibwa Mulwanyamimuli, Oweekitiibwa Sendawulo, Oweekitiibwa Muliiko, Oweekitiibwa Jebi Walusimbi. Bo baali batya abasobola okukyusa okuyita mu nkyukakyuka eyo awatali kasiitaano. Kino kiwa ekyokulabirako ng'ensala y'omusango eya Ssekabaka Solomon mu lufuuli gye bayita Solomonic Justice. Ensalawo gye yakozesa ku bakazi ababiri abali bakayanira omwana, n'asaba ekitala n'omwana ng'agamba nti kamutememu. Nnyina omutuufu wayimukira n'agamba nti kale waakiri oli amutwale naye asigale nga mulamu. Awo abantu bwe bava ne bagamba nti bali bakatikkiro abalala ab'ebitiibwa baali bannyini nsi batuufu, ng'ensi yaabwe nga nabo bagyewulira, naye gwe Mayiga weeyisiza ddala ng'omugwira. Kubanga gwe kiki ekyo ekikutuusa n'okujeregebwa abaana abato? Abantu bakooye, ate abakukooye bawera nnyo, newankubadde ng'okyogera mu ngeri ejerega neeseka n'ogira n'otakula omutwe, naye ng'okimanyi nti abantu bakooye. Kireke ebyensi bwe bityo, omwoyo gugusaase, toyongera kuguzitoya. Ekintu kyayonooneka byaggwa, ate okimanyi kirabika ne mu njogerayo n'engeri gy'oseka enseko ezitatadde ezitategeerekeka. Kale kutwalira wamu byebyo, naye nga ekintu wandikirese kino ne kitabeera nga kigejjulukuka ne kisinga weekiri, kubanga si walungi n'akamu. Katonda omulungi ow'ekiso tubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Amiina.